morning Uganda, good morning all the TikTokers, good morning Facebook, good morning YouTube. So, when will be the Shifah? Good morning Europe. But nice, good morning. Just not muri mutena mukubanga. Simanyi time ya mweliyeta. Nenga kwa wana it's a beautiful morning. The weather feels good. Though muri mwaka wewo. Nenga muli mutabalungi mana nyina ekirowoozo. Ngamwe abatera okuba busy. Looking for this, looking for my mistakes, looking for omanya abamu bambi. You're so obsessed with us. Mugenda ne mutwagala nnyo ne mutuwagira ne mwagala mutunnyonnyole Shifah emmere gigaye bwoti. Shifah seka bwoti. So mugenda ne muba busy. Shifah olidde ki? Shifah watambudde bwoti. Shifah yambala bwoti. Shifah seka bwoti. Mubeera busy, obsessed with Shifah's life oba other people's lives. Abantu bali busy. Bemuliko nga muli obsessed nabo. Nemwebuuza Shifah bannange, Shifah kino, Shifah Katonda yagamba bwati, Shifah mwagala mutegeere Katonda bye yatuma Shifah, mwagala mutegeerere ebirooto bya Shifah, mutegeerere Shifah lwanazaala abaana, Shifah lwanaafumbirwa, Shifah lwanaakola kino, mwerabidde obulamu bwammwe. Naye ate ffe bwe mutubaako, kate twebuuza, emyaka 5 maaso ngenda kubaki, ngenda kubaawa, ngenda kubanga nyingiza ntya, inkamu yange enaaba etya, ebikolwa byange binaaba bitya, abanzikiririzaamu nterezezza ntya obulamu bwabwe. Mikwano gyaffe ani bwe nkonektinzeeyo, ani bwe nfunidde ddiiru ey'akabi mu mikwano gyange, ani bwe nnyina kyengasseeko. Ffe tuba n'emikwano n'abantu baffe oba n'emikwano abatwagala ebiriyo, tubeera ne stress. Ogasa otya ku bulamu bwe, omusanyusizza ota so ndi bize ndowooleza ebyo, ate naawe oli bize olowooleza bulamu bwange. Naye gwe weerowoolezaako nti emyaka 2 maaso 3 4 obulamu bwo bugenda kubaaki. Oyinayo goterereza obulamu bwe, oyinayo goyina kyogasseeko, famire yo oyina abantu abakukkiririzaamu abagamba tulina baaba waffe akimala. Kati as you're busy obsessed with other people's lives, abamanye enkya bwe tunaaba, abamanye emyaka 2 bwe tunaaba tuli busy tugitegekera, oli obsessed with us. Oyina abantu bo, oyina mikwano gyo abalinze obeeko ka connection kobagattako mu bulamu. Oyina baganda bo abagamba twazaalibwa ne baaba waffe kyajja kimala. Oyina abantu bo mikwano. So as you're busy with our lives, petulina ebirala bye tuli mu kulowoozaako ne bye tugatta ebitutwala mu maaso. So kati mikwano abaagalwa abalungi tubaagala nnyo, ne obsession gye mutuyinako we appreciate. Kuba omuntu atakwagala tasobola kubeerako kati yambala oti naye nga mumanyi ebintu ebimu temugenda tukyusa. Tuyise mu ttanuulu okubeera kye tuli. Kati you can't tell me nti gaya bwoti lya bwoti kati fumbirwa obudde bukuleka kati zaala kati kola oti nedda. Ffe ekitabo kyaffe kyawandiikibwa obulamu bwaffe Katonda yabumanyi, togenda kukyusa Shifah. Naye wejjukire omanye ebizibu byo, omanye ennaku yo. Kati obulamu ebintu ebyatuuka bisukka ku kye mulowooza. Ffe Uganda tulina obulamu obukoma buti, naye ate n'abantu bisukka ku birala. That's why they mind their own businesses. Otherwise you're yet to know lwaki nazze eno kyebigenda mu maaso. So if you're not on YouTube, ebisiga togenda bimanya. Namwe abagala ebyonoonese, just go and subscribe on my YouTube channel. Wewe nsomwagala surprise your loved one. Mbya ngenda oweereza muyinza obbaamu ebyonoonese. Aya. Coffee, small cup or big cup? Big cup, okay. Yeah? Yeah. And the milk cold or hot? Cold, no, hot.
Uganda. Sorry. Okay. Let me have Thank you. Buffet nfunyayo matooke. Mujja kutya. Bananga abali e Europe mutuyambe ku mmere gye tulina ossaba kubanza emmere yennemye. Ndabika ngenda kufiira ku kyakyayi kyokka na mugaati. Bangambye bwe bukya you're going to have a heavy breakfast. There is a buffet. Zenaloza mbu buffet ngenda sangako muceere, meat, chicken, ndaba obunyama bubisi, ndaba obunyama babusazisa kwegamba mikwano mbasaasidde baswiti ababeera eno. Muba batuufu olumu tupostinga ettooke ne musaalirwa kati nkitegedde leero. Nze nabadde ndowooza mbu nsene wali eriikawo era bannange amaalo gano okutambula kulaba kudda ku nnyuma. Laba binnemye byenzijjawo buli kimu, ndaba obunyama bubisibisi. And guys, speaking of food, kati mbu gano batuwadde magi. Gano ge mulabaawo nno mbu nno magi. Mboyo omelette bannange. Ago magi mikwano, I give you respect. Ababeera eno kati gano ndala ntandikirawo galya. Era kye ngenda okukola ngenda noonya KFC, noonye McDonald byentegeera. Yeyo mba manyi kye nnyeno osaba. Naye mukama gano ogamba ntyambo magi. Daba. Dengera. Daba ekiri wali. Emmere wajjudde obunyama bubisibisi. Manyi babusaze bulyawo baba buyita batya. Mukama Katonda omuntu alabye. Naye ako kawooma ekitegeeza nzireyo nange nsabe kwabo.